Butereevu oli ku 98.7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika. Mikwana abalungi tuweereddwa nnyo omukisa mu nnaku zaffe zino okuviira ddala olunaku lw'eggulo nga tulina abaana nno munnange abaana abasomi era nga teweerabira nti ennaku z'omwezi nga 19 tugenda kubeera nabo wano emutundu Christian Fellowship era ng'olukuŋŋaana olwo lukoze omulimu abazadde tetweyibaala kulaba n'ogamba nti omwana wange alabika ali bw'ati ne bw'ati muleke ajja asomesebwe ayigirizibwe ye Katonda abikkula ebyama ebyebuziba ajja kumwolesa ebyama ebyo ate era abeere nga amusumulula amufuula ekyo eky'ettendo nga Gloria olwaleero bwe tulabye Katonda nti yakoma musumulula naye ate n'amufuula n'omuweereza we. Tukyagenda maaso mikwana abalungi era nga Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako programu yaffe eno enganze ennyo nga bw'ogyolira bw'oti muwanguzi tawanika era nga basangibwa nabweru awo ku kisaawe playground era nga basomesa abaana abaviira ddala mu buto kuva ku daycare babalabirira okuva ku daycare mu myezi 6 mpaka okweyongerayo ne nursery ne primary yonna era nga omwana bamusomesa ddala bulungi omusingi ogutya Katonda empisa wamu n'ebyo academics ate nga kwotadde nno n'okuzuula talanta z'abaana mu sports mu swimming mu kuyimba byonna mu buli aspect yonna ey'obulamu bw'omwana we gye wandyagadde ate goyinza okuba nga tokitegedde bulungi omwana kyeyandibadde okulya endabirira y'abaana smartness yeeyo ddala ate era naawe ogamba otya nti nantutta omwana naye ate entambula mukwana ekyo tokyeraliikira vans we ziri ezitambuza omwana okumujja ku mulyango gw'ewaka ne zimuleeta mpaka ku ssomero ate ne zimukomezaawo bulungi ddala. Ebisulo by'abaana binyovu ddala birungi ate era nga bigazi ate nga ne badde omufather ne badde omumother beeteefuteefu okubanga batraining omwana mu mpisa ezo ez'obwa Katonda n'ekisa kya Katonda ekyo ekyenjawulo era ekigendera ddala mu maaso awo ku Prosper Junior School Day and Boarding wenjogerera registrations egenda maaso okugenda maaso genda owandiisa omwana wo bulungi ajja kubanga teera atuuka ku mutindaawo w'omwetaaga. Butereevu tukyagenda maaso wamu n'omuwanguzi waffe ate naku z'omwezi nga 2 zo tozeerabira era ndooza mu wiiki eno omwoyo wa Mukama anaabeera mwesigwa ate era n'atuleetayo ku bawanguzi abayise mu bulamu bw'abasingo. Teweerabira nti naku z'omwezi ate nga 2 tujja kuba n'olukuŋŋaana lw'abasingo mu kifo kino essaawa zijja kubeera 7 zennyini tujja kubeera nabo. Bwe tutuuse wano mikwana abalungi tugenze mukwata amasimu tugenze mu kubuuza ebibuuzo kyonna kye wandyetaaze. Gloria olinayo akatale keeka konna akatale keeka olunaku twakomye walinga abazadde obabuuliridde abaana b'abapastors bwegamba waliwo akaasigaddeyo konna nga sinakuyingiza ku masimu kuba gaagano gatandise mpozi abasaabi basabire nnyo abaana b'abasumba omulaba alumba nnyo abaana b'abasumba okusinga lwansonga aba ayagala asula ekkanisa abantu bagambe nti kijja kitya abaana b'abasumba okuba nga bali bwe batyo kati beekange nga tebajja kujja kukola ki kusaba mu kkanisa lwekyo kye balaba kwegamba kibeere ng'omuziziko baleme kujja mu kkanisa kusaba. So abasabi bonna mu ggwanga mu mawanga gonna basabire nnyo abaana babasumba then n'abavubuka bonna bewala ebintu ng'ebyo. Amiina munne naffe tukiwulidde naffe tulina abaana. Kale mikwana abalungi mu kaseera kano tugenda kubanga tukwasaganya ffenna amasimu gaffe. Hello. Hello. Wanji munnange. Kamaye bazibu nsindagezi. Awe bwekitiibwa. Nyenza nnyo omulimu gw'omusolooga. Ndyagadde kubuuza ku muwanguzi waffe. Wuuyo munnange. Wanji nnyabo. Bali njagala kubuuza. Nnyabo. Nga wali omukulembeze ku ssomero. Tewafunanga era abakusiizinga nga bakugamba kati lwaki toddamu okukola bye wali okola ng'oba weekoza.
abantu ng'abo tebabulayo naye kati olw'okubanga nali wanje nina maaso olw'okubanga nali ntegedde kye nnina okukola essaawa ezo abo nali mbabuusizza amaaso ng'amaaso gange gatunuulizza ku kusoma n'obuweereza ebibiri. oke mukwano gwange ddamu okube genda kubanga tukwata tuba tukyalina ey'oli. Hello Musumba Jeje. wanje munnange Yeebazibwe nnyabo. weebwa ekitiibwa Bannange omuwanguzi waffe. Wanje nnyabo. Yeebazibwe munnange. Aweebwa ekitiibwa nnyabo. Munnange weebale kuwangula. Kisa kya Mukama. Ono kiseera kyo ekibuli Miracle Center. Bannange nange mbadde ne student naye mugambye ndowooza owulira. No program si yange si ya mulala. Naye yiyo. Bannange Musumba Jeje Mukama akuwusa olw'obuweereza obwo mbututte mu linnya lya Yesu era Mukama omwoyo omutukuvu kumwebaza olwawo baatuyigira. Abantu abalowooza nti nooba ebintu babyeyiyiza oba tukola ki si abantu bawulire abaana abo tekisoboka mukwano kale ekitiibwa n'ettendo tubizitiza Katonda. Amiina. Hello 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 aba Airtel leero kyekibatuuseeko katulongooseemu munnange. Hello Aba Mami Jeje. wanje munnange Mukama yeebazibwe mama. aweebwa ekitiibwa. Nona kingi Anes okuva Entebbe. Bannaye muwanguzi waffe bale kuwangula. Ekitiibwa kya Mukama. Mukama yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa nnyabo. Mami Jeje kyenjogerako. Natuukako ekiseera ne ŋŋamba naye neebaza Katonda okuba nti ewaka teri mwana mulala muto muwala. Olw'ensonga bintu bingi abaana bye bayitamu ku ssomero naye ng'ensonga ekikulu ennyo mu byonna abaana baba beetaaga kusabira. Naye neebaza omuwanguzi waffe bale kuwangula. Amiina. Ate era naye we bale olwa puroguramu. Amiina. Mukama abanjagalire. Hello Hello. wanje Mukama yeebazibwe Musumba Juli. aweebwa ekitiibwa maama. Neebaza Mukama olw'omuwanguzi oyo aliko. Naye Musumba Juli nze kuno okusaba kwange nange ndi mwana wa Musumba nayitako mu byokukemebwanga oyo byonna byayogedde. Era na ending up nga nfumbiddwa omusajja nga tetusoose mu bufumbo obutukuvu twakisooka twakikola luvannyuma. Naye Musumba bakasatu omu atuyamba abaana b'abaweereza bannaye ne batujjira ne babateekerangawo meeting ba conference. Deva alumbye nnyo abaana b'abaweereza. Musumba mpulira ennaku ku mutima ko mwana nga taata we Musumba n'owange taata wange yali Musumba era nga mpulira kinswaza. Naye Mukama atusaase naye Musumba tomu atuyamba ateekewo olukuŋŋaana lw'abaana b'abaweereza si basumba bokka naye n'abaweereza Deva azanyidde nnyo mu kkanisa. Okay. Kama kuwumukisa. Kale Mukama baba akiwulidde. Hello. Hello. Ebale tuweereza Musumba Jeje. Amina taata. Yesu yeebazibwe. Ayiwa ekitiibwa. Ambasadde eri okuva mu tiimu tubeera mugulu. Essebo. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amina ssebo. Seebaza Katonda eyakuwanguza ebyo byonna n'abikuyisaamu. Amiina. Naye ekibuuzo kyange. Essebo. Abo bonna be waguula teri yakuwangula mu kazannyako n'osumulula sikaati oba akoma kubakuula ne bikoma awo. Mukama abampeera omukisa. Mpozi abantu bano kye nabakoleranga. Kati abantu bano nabagamba nga mbeera bize ate ekisooka kati we nali ku mulimu eri gye nkolera nabagamba nga mbeera bize tebanzikiriza kuvaawo ku mulimu ate mbeera n'olunaku lumu lwa Sande we mbeera off mbeera ku church. Kati bano abayizi bannange nabagamba nga tebanzikiriza kutambula waka
ekyo ne kinkuuma ne Mukama n'anterawo omukono gwe. Esente zaabwe n'ozirya. Nenzirya. Munnange leero tubadde na yali omukuuzi atakyali kati byomanyi bituufu naye byakola bitya byayita. Congrats to the young lady Miss Gloria Kulabako akulike Wululu finishing a pastor at a school. God is great. Mobile watu bagambye onagambye nti kupate kwalingako kakadongo kupate the scripture union kwalikawo naffe tutera okutyakeza Yesu zezaliko munange muddemu mukube mikwano ngenda kubangamba kwata onaabuuzizza nteeka tukole. Hello Pastor Gigi Mukama yebazibwe. Wewe ekitiibwa mukwano. Ega jona kuvaana mu ssanja. Nebaza omuwanguzi waffe. Amina. Mukama yebale muwanguza. Amina. Wabula nyaga twagula omukisa nkubirize bonna abaana abali eyo. Abafunye omukisa okuwulira ku bujulizi buno babutwale ng'ekyokuwulira. Mukama bawe nnyo omukisa. Wanje munnange. Hello musumba jeje Mukama yebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Gloria munnange Mukama yebazibwe. Aweebwa ekitiibwa ddiya. Munnaye erinnya eryo simanyi lwaki oba buli Gloria yenna yembeera gy'abayina okuyitamu. Simanyi lwaki kubanga nange abuwa munene namala n'olwangula. Amiina. Naye kyembuuza oli mukwano gwo Emily kati ali kuki waddamu omuwulirizaako Mukama abawe omukisa. Amiina. Emily ali bulungi ne John abaddeko naye ali bulungi nnyo. Talina buzibu bwonna. Onaabuuzizza Pastor how old is your young girl bannange? Young girl olina emyaka emeka? I'm 18. 18 now. Yes. You're to the senior 4, senior 6. Senior 6. Hello? Wanje munnange. Amina. Omuwanguzi waffe Yesu yebazibwe. Aweebwa ekitiibwa nnyabo. Nze Esther ekyovu. Bannange omuwanguzi waffe twebazizza n'olw'obujulizi. Amiina. Nsumba jeje twembadde nsaba. Omuwanguzi waffe ajjeko aweeko obujulizi abaana abasoma. Bagenda kubeera waati nno babeera bangi lwakuba akadde ke katukwata. Gwe sindika busindisi mwana, sindika busindisi muganda wo. Babeera bangi nnyo. Era ngenda kuweereza bamuzaala bange banneeyidda bonna. Bonna munnange. Omabawo. Sitaani ayagala kutuga baana nga tebannatuuka abatte. Nga obudde nga tebannaba kutuuka. Hallo. Yes, hello. Wanje munnange. Yes, yebazibwe Pastor jeje. Aweebwa ekitiibwa. Yes, yebazibwe omuwanguzi waffe. Amiina nnyabo. Omuwanguzi waffe yebale kuwangula nnyo. Kisa kya Mukama kyokka. Kakati mukwano kyembadde nsaba. Ebiseera ebisinga tuyita mu mbeera nga Mwoyo Mutukuvu alina kyayagala kiyamba abantu abalala. Nnyabo. Kati Mwoyo Mutukuvu yakuyisamu embeera n'ekyenkusaba kati nga okitegedde nti abaana b'abasumba balina embeera gye bayitamu era omulaba abalumba. Osigale ng'okuma ekyoto, osigale ng'obasabirako n'ekirala. Kuba level gy'ogendako university challenges nyingi nnyo. Ate era ne Bayibuli egamba lw'ogenda ku level endala n'omulabe yeeyongera. Sigala ng'okuma omuliro, sigale nga weesabira, sigale ng'okuŋŋaana Mukama akuwomu. Neeyanziza nnyo nnyabo. Nange mwebale nnyo. Hello? Hello? Kankojjeko maama. Radio ndowooza. Hello? Hello? Wanje? Mukama yebazibwe Pastor. Amiina. Manya Pastor Steve. Omuwanguzi waffe Mukama yebazibwe. Amiina ssebo. Gamba kisebo. Ekitiibwa kya Mukama. Mukama yebale kuwanguza. Amiina. Pastor guno Mukama guno omwaka gwa sitaani kuswazibwa. Olaba bano emyaka ng'egyo gyebayo ne gisaaza sitaani.
Mukama agulunyizibwa ate ayongera amaanyi. Omuwanguzi waffe kyenkusaba oyongera okwesabira. Yes, sir. Buli evo gy'ogendako omulaba okusikula enfuufu. Sabira abaana b'abasumba ate osabire n'abaana b'abalokole bonna abaana b'eggwanga lyonna. Kubanga egyo emigigi sitaani gy'asinze okulumba kubanga ayagala zikiriza emiko emito. Mukama abawe omukisa. Tweyanziza. Hello. Praise God, Pastor. Praise him. Really had a story. So touching. But I had a question. After saying all those guys, how did your mom happen to get it, or she knows nothing still up to now? Now. And another thing, how old are you right now? Okay. I'm now 18 years, and probably my mom knows nothing about all of that. Only she just suspected it, and probably what I did is that I made her not to believe that. Until God has untold it. Okay. Hello. Hello, yes, I wish to bamuyita mu surprise. Bannange neebaza Katonda oyo akyusa abantu. Bannange eyo embeera yandikoko naye kyensaba busaba muganda wange anyerere mu Katonda aleme okudda emabega ebyayogedde nange binzaamu amaanyi. Baakubira nange nandituuseeko mu kifo kyo nensabiramu nawampera omukisa. Ate munnange ani agaana? Wanguzi waffe Mukama akuwa omukisa. Tutte mu linnya lya Yesu. Hello. Hello. Wanje. Praise God, Pastor. Praise him. Praise God. Praise him. Yeebazibwe Mukama. Aweebwe ekitiibwa. Tubaze kuwangula mukwano. Amiina Mukama. Nakumanya kibi n'okivaamu. Amiina. Njagala nnyo okwebaza ani oyo omukwano gw'omulenzi. Bambi yafuba ate era ne Mukama tumwebaza nti yamulungamya gy'oli. Tusobola okumanya ekirungi n'ekibi ate era n'omwera Mukama. Amiina. But I'll ask you to pray for your friends, to pray for each and everyone. Abaana abajja mostly abagenda joininga campus n'abajoininga schools. Kubanga emyoyo gibalinze kati ffe abalina okwentasibingula abaana abo okukutula ebyo. And Pastor Jojo, let me hope nti ababaddeko abaana abawulira nti bafunyemu ekyokuyiga. Good God, Tusha mbaagala nnyo. Mikwana abalungi katukomyewo mu kaseera kaffe katono ddala tendeko mulango waffe wano. Oli ku 98.7 era ng'oli mu programu y'Enneŋŋanzi muwanguzi tawanika nga tweyongera maaso mikwano n'abawanguzi baffe era nga mukyala Kulabako Gloria olwaleero gwe tubadde naye omwana omusomi musomi Prosper Junior School and Boarding batuusaako programu yaffe Enneŋŋanzi muwanguzi tawanika Juliet Juko Jeje zenda mega w'omuzindaalo nnaku za mwezi nga 19 bamaama bataata tubasabye okusinziira ku muwanguzi w'eggulu yatugambye abaana be bajja babeera ku masimu babeera ku WhatsApp babeera bali ku byabwe so omwana leero ku muluno mulimbe omuggyeko essimu ajja ate making sure ddala ng'atuuse oba omuwerekerako making sure nti abamu aba yakatuuka wano n'awunyawo naye yongerayo mu mikwano gye naye mu byonna omulabe yaba abikola naye tukkiriza Katonda nti ajja kututeekako ekisa tusobola okuba nga tuwulira ebintu bino byonna olw'ekisa kya Katonda. Kale mu ddakiika zino tukka tugende mu maaso n'amasimu ebibuuzo ndoza ebiri ku online bebiweddewo. Hello. Hello, Pastor Jojo. Wanje munnange. Mukama yeebazibwe. Aweebwe ekitiibwa. Omwanguzi Mukama yeebazibwe. Amiina nnyabo. Kakati nze kyembuuza. Kuliko omuvubuka oli gweyogeddeko bw'ayagala nga nani otamwagala eyali omutumi omuwanvu awo nga taweza respectinga omulaze mu bantu. Oyo omuvubuka mwakomawo naye.
kubanga wakomye okwogera kongo ogamba mwama naye sinyafuni mwawukana okategedde obulungi awaddamu ne mukwatagana oba mwayawukanira forever. Twayawukanira ddala mukwano. Okay. Pastor JJ, thank for the show together with our Mwangzi, hope holiday makers attentive. I'm Lungi Trisha at campus waiting one day to share my story on Mwangu's Tawanika, and I'll call upon all students to be in the conference on 19th. Amen. Webale kuwangula mwana waffe. Ekirabo kyo kye walina ku myaka 9 ekyokusabira abantu ne bafuna bye baagala kyakomawo. Hello. Hello, Pastor JJ. Wanji tata. Mwanguza kama yebazi. Amina sawa. Anange angiza mpitiba wanyama innocent okubone na mugongo. Nebaza mukama olw'omuwanguzi wa for you. Necha nebaza mukama olw'amutundu. Kubanga mutundu abaana batusiddwa nnyo. Kati labo yali mwana wa musumba naye nga abasumba tebasobola omutuusa. Again naweereza naye ng'asigala ngenda bukooli naye mutundu yasobola okumutuusa. Twebaza mukama olw'amutundu era kyesinga okwagala. Okay, tujja kugulumiza Yesu mu bintu byonna. Praise God, Pastor JJ. I'm also in senior 4. Senior 4, really this story has touched me, and I'm changing. I'm going to change. Akampereza naye agenda kukyuka. Bati bwagambye. Hello. Wanji mama. Yakola atyo komyawo ekitaage ky'okufa. Mpozi waliwo ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekigamba nti nno like God's gifts are not of repentance. They are not repentable. Mukama aba yakuwa ekirabo tasobola kikujjako. Kati Mukama yali yampa ekirabo ekyokusaba. Kati kiri kyali kyetaaganze kukomawo just mu position gye nnina okubaamu then nekiddamu nekikola nga bwe kyali kirina okukolebwa. Ate munnange waliwo n'obuzibu wakati abagaako amaanyi n'obeera ng'ate tekikuzigiddwako okyakirimu naye ng'ate n'amakubo simaki ekyo nno nakyo kyakabi nnyo. N'osigala ng'oyimba abantu ne basumululwa naye nga ggwe ate obulamu buzibu n'ofuuka akapande. Wanji munnange erinnya lya Mukama lyebazibwe omusumba. Liweebwa ekitiibwa. Mukama olw'omuwanguzi waffe olwaleero. Amanya nedoboozi ayina maani Ivan kweza wano ku Emperor Worship Center wano Kawenzi. Yebaza Mukama olw'omwami oyo. Era Katonda oyo amuleesolawo ng'alina kyayagala okulabira ekkanisa nti kandi alina wayita wani nga yagala kusaapanya ekkanisa. Ate nga Mukama aba yamanya talina okubeera. Amen. That's a very great. God is good, but with me I don't know because I did everything, but I don't know if God just left me down because I preached the gospel to the whole school, but I did badly in senior 4. I didn't pass. Jangu mukwano gwange mu lukuŋŋaana luno lw'aba students obudde bwaffe otunaba bulutukkiriza tujja kuleetayo ate n'abaali abasiru naye ne bakola batya. Mujja bujuliza ffe tukyalina bungi. Hello. Wanji munnange. Musumba Mukama yeebazibwe. Ekitiibwa. Amanya abantu taddewo Katongole kubayita ababiri musajja wa Yesu. Neebaza omuwanguzi oyo. Omanyi nze ekyo kyayogeddeko nali nkirabyeko ate ng'ekkanisa gye nalimu. Mu butuufu nga muwala w'omusumba, mu butuufu ng'entambula gy'atambulamu musumba jjejje nga toyinza gyegomba kubanga nze nali mukulu nga nnina ku baana abali mu myaka egyo naye abaana ne ntuuka n'okubaddusa mu kkanisa
nga ndabira ddala ng'ate omukyala w'omusumba tayagalira ddala kwogera ku muwala we era nga bw'omwogerako naye ng'azaala omwana n'azaala mu Mumisiri asooka naye ng'ate omwana omuwala oyo y'alina okuweereza kwegamba n'azaala mu wookubiri n'azaala mu wookusatu naye nga bwe mwogerako ng'olwo atajja balaba bubi nnyo. Mu butuufu abaana b'abasumba naddala abaana abawala mu butuufu tuyina okusaba ennyo ate n'abasumba muyina okukikkiriza nti Katonda atunuulira mitima. Tekiriiwo nti najja kutunuulira nti oba mwana wo kuba gwe omusumba osaba nnyo ogambe nti nno ne Mukama ajja kukukolera ku mwana wo. Omwana wo bw'ataasabe kitegeeza omulaba agenda mukuba. Kubanga kyetaaga mu butuufu tutuuze abaana naye nga sitaani akubanya abaana kubaffe abakulu ayinza otulemwa naye n'awunzika ng'akubye abaana. Omuwanguzi Mukama akumpeera omukisa kubanga Mukama yakwagala ate n'oyimirira weeyongera okuyimirira n'okusabira abavubuka banno bonna tubajje wa Pastor Tom basumululwe naye ng'abaana b'abasumba batambulira ddala bubi nnyo nnyo nnyo. Mukama abampeera omukisa. Twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kaakano kadduka mu byonna nga bwe twogedde nti kikulu nnyo okumanya nti buli ango yonna omulaba anoonyaayo okubaako kyakola atya kyayuzaayuza. Tugenda kweyongera mu maaso pozi n'ekira kyenjagala okwongerako mikano gyaffe abalungi oyinza okusanga ng'omwana w'omusumba tatambudde nga gwe bw'omusuubira naye ekyo ate era tekikujja mu kkanisa oba mu Yesu kubanga ate tetuzaala ffe balokole. Abasumba tebazaala baana balokole. Omwana alina okutuuka tayimu ng'ekyolina okukola mukuliza mu kkubo litya Katonda alina okutuuka tayimu n'akola atya neyeesalirawo nga ye. Era nakino njagala okiyisaawo eri baganda baffe abalokole nti omwana bw'abanga obutuukirivu bw'omwana bubalirwa ku maama ng'omwana tannategeera myaka gyakwesalirawo naye omwana bw'amala bw'ati n'asukka emyaka 10 ku 8 awo tuula n'omwana mubuulire enjiri bw'agikkiriza mwatuze kye bayita obulokozi. Bangi bali mu kisinde naye nga tebayatulanga Yesu. So balokole bannange kababeere basumba kababeere bapooso tetuzaala balokole ffe tuzaala mibiri naye omwana alina okutuuka level naye neyeesalirawo era mubuulire enjiri era omutwalo omubatize olw'ekisonga eyo naye nga tugenda kusabira ekkanisa n'abaana baffe ate era n'obuweereza. Kasa tutegedde ekyokusabira tujja genda mu maaso mu byonna. Wanje mukwano. Hello. Amina. Nyongera ku ddoboozi mukwano. Nyongera ku ddoboozi. Ndoza siddi tuzi. Okay, tujja kuddamu tukiwulire. Thank you for Minister. My question is, did she try to fast after sinning to God? Okay, onagambye atya weebale kuwangula mwana waffe ekyo twakirabye dda. Twebaza Katonda olw'akaseera kano. Akaseera kaffe kadduse naye nga ennaku z'omwezi ziizo ennaku z'omwezi nga 19 tugenda kubeera n'okusabira. In fact tekubeera kusabira baana naye kubeera kusomesa yensonga lwaki tubagamba omwana ajje n'ekitabo ne peeni kubanga omwana atuuka nga naye yeekwatiramu okuviira ddala ku siniya wano omwana aba akuze asobola okwekwatiramu. So muleka ajje ku ssaawa 4 tomuleeta ku ssaawa 8 tomuleeta ku ssaawa 10 omwana musindike baayi ssaawa 4 abeere nga atuuka mu kifo kino Mukama asobola omwesinkanira ate naye asomesebwe ayigirizibwe naye ayiga okwesabira. Asembayo ndowooza mukwano wange. Mukama yeebazibwe Pastor aweebwa ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Amina seba. Amen.
akolerangaawo ku shopping village munda mu supermarket naye munaye abazadde tulina okusabira abaana baffe kubanga abaana waabalabanga nga bajja nga beemulisa nga bajja life azikubetomolo netwabalabanga bakwatibwa ekisa n'oyo onyinza okuba nga mumanyi nyinza okumugezi nga nenkugamba nti naye ekikulu kya byonna lwakuba yatekisa mukama ne banne bajje basome nga 19 mukama abatuwera omukisa nze mavezana mikwano abalungi twagala kwebaza ono yasembayo kati gwosembayo Hello. Tukuwulira. Mulyasi yebazi. Awe w'ekitiibwa. Nze mbadde mbuuza. Hello. Mukwano nze nkuwulira. Mbuuza mbu frequency ya Masaka eri mmeka? Eze tugifuna bulungi eyitamu nemala nevaako ate newajjawo kiredi ekirala. Tujja kukomawo ku mpewo tugibabuulire bulungi. Egenda wansi. Tujja kukomawo tuddemu tugibategeeze b'e Masaka nga kimaze okuggwa bulungi. Mu dakiika ezifaanana bweziti mikwano twagala kwebaza Katonda oyo omwesigwa eyatumanya nga tetunnaba na kutondebwa mu mbuto z'abannyaffe. Bayibuli bweyogera mu Yeremiya mu olunyiriri olwokuna tinnakumanya nga tunnatondebwa mu lubuto lwa maamawo era nenkwawula nenkuteekawo okubeera nnabbi eri amawanga. N'olwekyo mikwano oyo Katonda eyamanya abaana baffe eyamanya obulamu bwaffe eyatumanya nga tunnaba kuteekebwa mu mbuto z'abannyaffe era yatandise omulimu guno omulungi gw'olaba era agenda kubanga agumaliriza. Kyolina okukola leeta omwana wo muweereze, kyotasobola kukola Katonda ajja kukikola. Kyotasobola kukola Katonda ajja kukikola. Ayinza okuba omuwadde bakansala abamubuuliridde, abamu abazadde n'ekibooko ogizikyeyo, abamu n'omutwalako ne ku poliisi naye ebintu nebikola bitya, ebintu nebigaana. Mukwano tosobola kuba muze nga guyingidde mwana naye waliwo asobola okugusiguukululamu ye mukama waffaani Yesu kubanga yogera n'agamba nti buli kyataasimba alikisimbula. So buli Katonda kyataasimba mwana wo olunaku z'omwezi nga 19 Katonda waffe agenda kisimbulamu amuzzeeyo mu kifaananyi ekyo kye yamutonderamu. Katonda wange abanjagalire ate era mbalindiridde ne basinga ennaku z'omwezi nga 2 mbalindiridde n'essanyu lingi ddala. Saturday ba student ate ba singles ennaku z'omwezi nga 2. Kanzikirize nti omwoyo wa Mukama n'atuleetera ku bawanguzi ba singles nabo wiiki eno ate naffe tuddemu amaanyi tweyongere okukwata omumuli mpaka Kristo lw'anaatuuka ng'obulamu bwaffe abufudde obujulizi ng'okwagala kwe bwe kuli. Mu ddakiika zino njagala kusaba omwana abadde awulira ebigambo bino, omuzadde naawe ali eyo mu buli mbeera yonna gy'olimu, oteeka emikono gyo mu kifuba. Ali omu yekka asobola okukyusa obulamu bwo. Teeka emikono gyo mu kifuba, gamba nti ayi Mukama, olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go, onsaasire onsonyiwe ebibi byange byonna byenkukoze era nsabye onnaaze n'omusaayi gwo guntukulize ddala. Era olwaleero Yesu gy'amanya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bwoli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Weebale Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Kale kankwe chansi mu ddakiika emu tusabire Saala. Pastor Gloria. Kale neyanza nnyo okumpuliriza, neyanza nnyo omukisa guno gumpeereddwa. Kale katusabe. Ayi Kitange omulungi, Katonda ow'ekisa, Katonda ow'amaanyi, nkwebaza ku lunaku luno olulungi, nkwebaza ku lw'akaseera kano. Ayi Katonda ow'ekisa, Katonda ow'amaanyi, Mukama nkwebaza Kabaka w'abakabaka
kulwa message eno mukama gyowadde eri abantu bo katonda obuyinza gwe katonda asaasira era asonyiwa mukwano gwange omulungi mukama mpaayo katonda wange abavubuka bonna bonna mukama mu mikono gyo katonda wange n'abantu bonna katonda ow'ekisa mukama leka bonna bonna katonda wange ababadde n'ennaku ababadde n'ennyiika ababadde n'ebibatawaanya bonna mukama ababadde n'ebirwadde mukwano gwange taata ssebo be balowooza nti no tebisoboka katonda ow'ekisa mukama katonda wange mukama gwe katonda awonya katonda alokola katonda asumulula mukama leka ekisa kyo mukwano gwange taata omukono gwo ogw'amaanyi katonda wange taata bibasumulule mukama buli omu mukama omwokuyaana kw'omutima gwe katonda ow'ekisa mukama yongera katonda wange taata oteeka enjala mukama n'ennyonta mu bantu bayongere mukama okukumanya mukama bayongere okutegeera katonda ow'ekisa mukama bakunoonye katonda wange taata si lwa byakulya katonda wange wabula bakunoonye katonda wange taata okusinziza mukama kwagala ku mukama era ffenna ffenna otuyambe mukama tutuukirize buli muntu mukama katonda wange omulimu ogwamutuma ku nsi kuno okukola katonda ow'ekisa nkwebaza kitange kubanga okikoze mu kristo yesu mukama waffe tusabe nga twebaza amiina amiina mikwana abalungi tuweereddwa buweerwa mu olunaku olwaliro nate tugenda kubanga tusinkana olunaku olw'enkya essaawa era zeezimu era ng'okusinziira omwoyo omutukuvu nga gw'anaaba atuyigidde mukama abanjagalire atakuumira mpeera abankuumire nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Kulabako Gloria. God bless you. Thank you.